يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. amatendo ga Allah tabaraka wa ta'ala saba Allah sebingane emirembe kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tugenda maaso n'omusomo gwaffe tulabye ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abuulirira bannannyini muwala mwami ki gwe balina okuba nti bawa muwala waabwe ne tulaba nti ensonga bbiri nabbi sallallahu alayhi wa sallam ze yawa nga nayo kwe kubeera nti omwami oyo mutadayin ng'alina eddiini yeddala kituufu. Ensonga ey'okubiri ye mwami okubeera nti alina empisa ennungi. Bazadde b'omuwala buli babeera nga ensonga ezo bazeekakasa, nabbi sallallahu alayhi wasallam yabagamba nti omwami oyo bw'abazze kirungi bamuwa omuwala abeere nti amuwasa. Ku nsonga eyo yennyini جاء رجل للحسن بن علي رضي الله عنهما ومسجى يجي لحسن متبن وعلي سبا الله تبارك وتعالى بنا أبسيكو وكساسي لكوي فقال له نام قامبا إن لي بنتا تمزمننا مولوانجي فمن ترى أن أزوجها له gwenga gwolaba muwala wange ono mufumbize ani, mufumbize mwami afaanana atya? Mwami yalina muwala we azze yeebuuze ku muzzukulu wa nabbi sallallahu alayhi wasallam Hasan mutabani wa Ali, amwebuuzaako nina muwala wange naye olaba mufumbize ani? Faqaala lahu Hasan bun Ali kyava muddamu n'amugamba zawijha mimman yattaqi llah, mufumbize omusajja gwe weekakasa nti atya Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu akutuuka ku levo y'okuba nti bakwekakasa nti otya Allah tabaraka wa ta'ala kitegeeza obeera mutadayin, eddiini obeera ogirina mu bulamu bwo. zawijha mimman yattaqi llah. Hasani yamuddamu n'amugamba muwala wa mufumbize omwami atya Allah tabaraka wa ta'ala, fa in ahabbaha akramaha. Omwami oyo atya Allah bw'abanga ddala kituufu ayagala mukyala ono, akramaha, era amuwa ekitiibwa, amuyisa bulungi. Wa in abghadaha lam yadhlimha, ate bw'aba amunyiizizza obanga alina kyamusobezza tamulyaza amaanya. So tulabye ku ludda lwa famire nga bamuwala waabwe ensonga y'eddiini n'empisa kikulu nnyo, baba balina okukyetegereza ennyo nga tebannawaayo muwala waabwe. So nga ate singa bamala okubyetegereza ng'omwami azze okubasaba muwala waabwe ensonga ezo azirina, nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba fazawijuhu, mumuwa omuwala abeere nti amuwasa. Nabwe kityo nabbi sallallahu alayhi wasallam teyakoma ku saidi yabafumbiza muwala waabwe yekka, la wakama nasaha rasulu sallallahu alayhi wasallam azawja wa ahlaha. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga bwe yabuulirira omuwala ono agenda okufumbirwa ne famire ye mwami kyayina okuwasa muwala waabwe, kadhalika nasaha azawju wa ahlihi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nabwe kityo yabuulirira omwami ono agenda okuwasa ne famire mwava linafsi al-ikhtiyari, era naye yababuulirira nsonga ze zimu ku mukyala ki alina okubeera nti awasibwa. N'agenda okuwasa, nabbi sallallahu alayhi wasallam yamubuulirira amanye kika kya mukyala ki gw'aba alina okuwasa, qualities ki omuntu z'alina okutunuulira ku mukyala gw'aba agenda okuwasa. Wal hadithi fi sahihaini, hadithi ng'eri mu sahihi eya Bukhari ne Muslim
nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba titunkahu almar'a li arba'in omukyala awasibwa lwa nsonga nnya limaliha omukyala asobola okuwasibwa olw'essente ze walihasabiha n'ekika kye mwava walijamaliha n'obulungi bwe walidiiniha n'olw'eddiini ye. ezo nno z'ensonga nnya omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ze yatulaga. kakati nno wano nawo njagala tuyige, si kyabwatteeka nti ezo z'ensonga nabbi saa sallama nga bwe yazoogera nti kyabwatteeka omuntu olina kutunuulira ssente za mukyala, kika kye mwava, bulungi bwe n'eddiini ye, nti byonna olina bitunuulira bw'otyo. nedda nabbi essira alina kwe yalissa ku nsonga ezennya. ensonga esembayo ye y'eddiini. nabbi saa sallama yagamba nti fadhfar bidhaati ddiin, twala omukyala alimu eddiini, taribati yadak. taribati yadak yasinga obulungi gy'oli. ekigambo ekyo taribati yadak bigambo by'Abawarabu, mulimu ku bigambo bye bakozesa nga naye bakireeta si ku makulu gaakyo nga bwe kifaanana, wabula nga balina amakulu amalala ge baba bakyagalamu. kati wano taribati yadak kijja nga kitegeeza nti yasinga obulungi gy'oli, omukyala alimu eddiini. fadhfar bidhaati ddiin, twala omukyala alimu eddiini, taribati yadak yasinga obulungi gy'oli. so tulabye nga ku sayidi zombi, ku ludda lw'omuwala agenda okufumbirwa nabbi sallallahu alayhi wasallam emphasis yagiteeka ku ddiini na mpisa, nakyekimu ku mwami agenda okuwasa omukyala nabbi sallallahu alayhi wasallam emphasis yagiteeka ku ddiini. kitegeeza ababiri bano bwe bafumbirirwa nga omukyala alimu eddiini n'omwami nga alimu eddiini, baba bagenda kutambuliza obufumbo okusinziira nga Allah tabaraka wa ta'ala bw'alagira n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'ayigiriza. obufumbo buno sunna y'abannabbi abaasooka, era sunna ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti walaqad arsalna rusulan min qablik, timazima twatuma ababaka abaakusookawo gwe Muhammad, waja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Allah agamba nti ababaka abo abaasooka Allah yabasobozesanga ne baba nti baawasa abakyala n'okuzaala ne bazaala. so kitegeeza nti okuwasa sunna y'abannabbi abaasooka, ate era nga sunna y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. hadithi ng'ejjibwa ku sahabiyu Anas radiyallahu anhu atunyumiza n'atugamba nti bajja abasajja basatu ne bagenda eri mu maka g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ne basangayo bakyala be yasaluuna an ibadati nabi sallallahu alayhi wasallam, nga abasajja abo beebuuza ku nsinza oba ku ibaada z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga babuuza bakyala be. falamma ukhbiru, bwe baamala okubuulirwa ku ibaada nabbi sallallahu alayhi wasallam, ibaada ze enkola gy'azikolamu, kaannahum taqaaluuha, abasajja bano basatu baalinga abeeyogera ekigambo kino nga baakyogera bokka mu mitima gyabwe, nga bagamba waqaalu, nga bagamba nti aina nahnu min annabiyi sallallahu alayhi wasallam, bw'abanga nabbi ibaada azikola bw'ati, fe olwaleero tuliwa? bw'abanga nabbi Allah bwe yasonyiwa ebyasooka n'ebirisembayo ibaada azikola bw'ati, fe olwaleero tuliwa? faqaala ahaduhum, omu ku basajja abo kyava agamba amma ana, wabula nze kyendabye olwaleero okusinziira ku kyempulidde, fa usalli layla abada, ngenda kusaala ekiro kyonna nga seebaseeko. waqaala al-akhar, omulala ate ye n'agamba wa ana asuumu ddahara abadan wala uftir, ngenda kusiiba omwaka mulamba nga siriddeemu. waqaala al-akhar,
ate ye omulala n'agamba wa ana a'tazilu nnisaa, nze abakyala ngenda kubeesonyiwa mbaveeko nsobole okuba nti obwongo bwange bwonna bubeera ku ibaada, abakyala mbajje mu bulamu bwange mbasiimuule. Fajaa rasulu sallallahu alayhi wasallama ilayhim, kyava ajja omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye bali. Faqaala lahum, kyava abagamba nti antum alladhina qultum kadha wa kadha, mwe mwayogedde ebigambo bino ne bino, ng'abagamba ebigambo bye baayogedde. Omu yagamba ngenda kusaala ekiro kyonna nga seebaseeko, omulala n'agamba ndi wa kusiiba omwaka gwonna nga siriddeemu, omulala n'agamba nze abakyala ngenda bateekera ddala wala n'obulamu bwange, sigenda kuwasizaako ddala. Nabbi kyava ababuuza antum qultum kadha wa kadha, mwe mwayogedde ebigambo bino ne bino. Amma wallahi, wabula mbalayirira Allah, inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu, timazima nze mbasinga okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'okumugondera, mmwe mwenna mbasinga. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ategeeza abasajja abo abagamba nti mazima ye abasinga okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'okumugondera, lakinni lwabula nze asuumu wa aftir, nsiiba n'okulyamu n'endyamu, wa usalli wa arqud, ekiro nsaalako n'okwebaka ne neebaka, wa atazawwaju nnisaa, n'abakyala mbawasa. Faman raghiba an sunnati, omuntu yenna aba avudde ku nkola yange, falaysa minni, mazima si waamu nze. Kitegeeza enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'ogivaako, then oba toli mugoberezi we omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulaba ku nsonga ya nikaahi, obufumbo, ng'obufumbo buno sunna nkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne bannabbi abaamusooka nga bwe tulabye. Kyetuvudde tulaba emabega wali nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakoowoola abavubuka n'abagamba nti ya ma'shara shabab, abange mmwe abavubuka mmwe, man istataa'a minkum albaa'a, mummwe mwenna abaalina obusobozi, falyatazawwaj, ekisingako obulungi awase. Lwaki? Lwa nsonga nti okuwasa kuno omuntu bw'aba awasizza, aghaddu lilbasar, kimuyamba okukuuma amaaso go gakkakkanya, wa ahsan lilfarji, era kiyamba omuntu okubeera nti akuuma obwereere bwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam era kyeyava agamba omuntu singa ate aba tasobodde ebyo byakuwasa era nga muvubuka, ekisingako obulungi ki? Fa alayhi bisawm, ekisingako obulungi asiibe, fa innahu lahu wijaa'un, tumazima mu kusiiba okwo aba afunye engabo egenda omukuuma okubeera nti tagwa Allah tabaraka wa ta'ala waatamwetaaga kumulaba. Tuli mu kulaba ku nsonga y'obufumbo buno, tuli mu kulaba ku nsonga y'obufumbo buno. Y'abaffe, omukyala omuntu gwe yandiwasizza yandifaananya atya? Omukyala olina okubeera nti weeyonjeza bbaawo, omukyala olina okubeera nti weekolako, bbaawo agenda okukutunuulira ddala nga mu butuufu omusanyusa, omuwa essanyu. Atugamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairu nisaa'i, omukyala asinga obulungi, man yoyo idha nadarta ilaiha, singa oba omutunuddeko, sarratka, akusanyusa. Naye olwaleero bannyinaffe ajja n'abeera ewaka ng'alinawo engoye ze yayawulamu, zino za waka, zino ze zifuluma, kyokka ng'ekyewuunyisa zafulumiramu nnungi nnyo okusinga zabeeramu awaka. Alinawo ekisikaati ky'omulekamu ku makya ng'ogenda ku mulimu okukola, nodda akawungeezi era nga ky'omusanzeemu. Nedda, omusajja ogenda kuba tomuwa ssanyu, tagenda kukutunulako asanyuke. Kye kimwera eriffe abavubuka, eriffe abaami abawasa. Obuyonjo buno tebukoma
ku mukyala yekka. Kikimu n'omwami olina okweyonjeza mukyalawo, oleme kutuuka waka nga wenna otuuse ewaka naye ng'ofaanana bulala, n'oyingira ewaka n'olusa ewaka mu nnyumba ne lukyuka olw'okuba okomyewo, naye ng'ekireeta ekyo ki bukyafu. Naffe abaami tulina okweyonjeza bakyala baffe ng'abakyala bwe balina okutweyonjeza babeere nti batusanyusa, naffe tulina okubeera nti tweyonjeza bakyala baffe tubeere nti tubasanyusa. Biiznillah, katuwumulemu katono tukomewo, tubeere nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe. Wa barakallahu fiikum. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا